Wasizote omulungi eyakumira ku munnyo eno ye program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda ndino omulungi Susan Makula Bujjingo. Ekkatala lya buli lunaku ery'okuzimba Pentagon. Bannaye tukoleze omukisa guno tuzimbe kati kwate essimu. Tuzimbe ffenna. Nyiga *291#. Onyige yes. Okimaliriza ekyo tugende mu maaso. Merchant code. Onyizeewo 1070. Ekyo kiwedde. Teekamu omutemu agwo gwe weetema ogw'ensimbi tuvira ddala ku siringi 5 okutuukira ddala ku bukadde 5. Gw'omanyize weetema kati ezzo oba oteekamu. Kiwedde ekyo. Reason, Church, oba Pentagon, oba HPMI. Bintu byangu nnyo. Omale oteekemu piniyo. Ojja kuba ng'omaliriza bulungi contribution yo ey'okuzimba Pentagoni. Bannaye twala omukisa guno gino emikisa giri rare. Sinti buli lunaku ntiwajja kubeerawo omukisa ogw'okuzimbira Mukama ennyumba. Ate gwe munnaye nga ku ssimu kubadde tekuliiko ssente naye ng'olina woogenda ozijja. Leero tugendeko mu Bank of Africa. Ekuli okumpi yonnaawo teri banka etagenda mu agency banking. Era ba agent bajjudde wonna wonna. Kati yingire wali agent wonna wonna oba mu ttabi lya Bank of Africa kankusomere account number. Olina wowandiika okutte peni. Kati kansome 070 715 30002. Kanjikuddiramu mu luzungu 070 715 30002. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Leero tugenza mu Bank of Africa. Mwebala okuzimba Pentagoni. Mukama abaweere. Wobeera ng'oteekayo Mukama omujjukize naawe akuzimbire. Mukama omujjukize naawe akukolere byeweetaaga ate tajja kugaana. Katonda waffe atwagala nnyo ate wa kisa. Kati tuzze ku infections. Obulwadde gye buli era buluma abantu naye waliwo mu nsi ze bayita medical errors. Medical errors esobola okuva mu wrong diagnosis. Ne bakebera ng'ebyuma bisobola okuba nga system erina obuzibu oba ne bakebera obulwadde ne balaba obukya ne bakuwa results endala ng'obulwadde tobulina oba bw'olina ne babu underratinga. Osobola okubeera nga treatment nga yendala gye bakuwadde oba kati treatment yendala kitegeeza nkyamu. Obulwadde bw'osigadde nabwo ate oba ne bakuwa treatment ennafu obulwadde bw'oba olina. Oba ne bakuwa treatment nga y'amaanyi nnyo ku kye weetaaga n'ogonda. Kati waliwo ebintu ebirala abasawo bye balina okukugamba. Obulwadde obukuluma ky'oba olaba bagamba okulaba omusawo. Treatment y'omusawo esooka yakwogera. Okukebera okusooka n'okujjanjaba. Kwogera na musawo. N'omubuulira obubonero bw'olina oba ebbanga obulwadde gye bukulumidde omusawo ajja kugamba obulwadde buno bwatandika ddi. Ofuyisa okola ebyo byonna by'aba akubuuza. Aba ayagala kwagala kuzuula ki ekikuluma kubanga waliwo obubonero nga bwe bulaga endwadde gy'olina. Kasita esukka awo ng'omusawo tategedde bulungi akwongerayo nakutwala mu laboratory bakkebere. Bwe bakkebera omusaayi oba musulo oba bubi kyonna kye bagambye bamalusu kyonna kye babeetaaga okukozesa okkebera awo waava ne babeera nga azuula obulwadde obukuluma n'oddayo ew'omusawo ripooti efulumye mu laabu oba mu x-ray n'amanya nti kati kino kye kikuluma. Kati treatment weetandikira. Treatment yagikuwa okusinziira ku kikuluma ku kyalabye. Kyova olaba abakugwera bagamba bw'oba olina ky'owulira togenda mu drug shop, togenda just mu pharmacy mu ka drug shop akatunda eddagala. Weetaaga okukeberebwa omusawo. Bano omulimu gwabwe kuwa ddagala omusawo lyawandiise. Buno obu drug shop obuli ku byalo busoma biwandiiko bya musawo ne bikuwa eddagala lye bawandiise tebukebera. Kliniki yekebera. Ngendayo ne mugamba mpulira kino tumanyi no bayita abasawo. Mpulira kino n'ekino. Asobola okuwa eddagala ly'omutwe naye ng'eddagala ly'omutwe akuwadde kujjanjaba kabonero si bulwadde. N'osigala ng'oli mulwadde kubanga omutwe gusobola okuba nga okooye, gusobola okuba nga tonywa bulungi mazzi
osobola okuba oyina ekizimba mu mutwe, osobola okuba oyina malaria, osobola okuba oyina ssenyiga yakuledde okuluma omutwe, osobola nti omusawo alina okukukebera. Kubanga osobola okugenda ew'omusawo nga oli mulwadde wa sinus zo ndwadde. Sinus we ziba nga ndwadde naye ng'amaaso gakuluma. Nga teweetaaga genda kugula eye drop ng'omusawo agamba ekikusiisa amaaso nnyindo. Kisoboka. Genda okimanyi bw'olwala ssenyiga amaaso gakusiiwa. So oyinza olowooza nti amaaso gamalwadde n'ogenda n'ogulaka. Kati nti bw'ogenda wano nga togenze wa musawo, waliyo abatunda eddagala. Bizinesi y'okutunda eddagala eguza n'obubonero kati tofunye bujjanjabi. Oba weetadde mu katyabaga. Ekiriniki, medical center zonna ezo n'amalwaliro amanene bwe bayita hospital, gwe mugaso gw'abasawo abo nti bakwekebejja. Kati wano bwe tugamba errors eziriwo, errors zino zisobola okuba nga omusawo ono si yaleese obuzibu. Akola mu laboratory yakebedde omusaayi gwe omusulo ye yakoze obuzibu. Yatabudde obucupa oba omusaayi gwo n'ogw'omulala, yawaddeyo kalala amanya yakoze mu bukyamu. Kyovula abo bogende omusawo nga tomanyi lulimi lwonna, tambula n'omuntu owookubiri. Era n'abasawo tubasaba bw'oyogera n'omuntu nga tasobola kwogera nawe mu lulimi lw'osinga tegeera, funa nnaasi gwe mugaso gw'abannasi ajja avuunulire omulwadde, n'omulwadde akuvuunulire, kubanga ebimu babifunirawo mu communication. N'alaba oluusi nti togenda kwetaaga ddagala, weetaaga just kuwummulamu. Gwetaaga kuwummulamu. Genda onywe wali ku mazzi. Ne tubawo n'abalwadde abaakajanja, nze musawo njagala mpiso. Ndi omu kwabo. Bazeesabira. Ndi omu kwabo. Kale sisobola kwesabira mpiso. Ekkere ndali mpisawo bine panado, so omuyisa wano ye nsobola okwetoola enju yonna lwa panado. Kati nti tulina naffe abaakajanja. Ate bw'omumenya kiba waasi. Kati nze panado emba mumira. Kwata obummondo n'embusotta oba eryenvu n'embiteekamu n'embinyiga n'enkamira. Ate n'okuba ne juice mazzi kye bayita ekkerenda n'amazzi. Obugezigezi lwange ntuuka mu ddwaliro ne mugamba musawo, obulwadde obuzudde nti nkusaba byonna byokola toteeka mu makerenda. Kati kitegeeza alina kumpa sirapu, alina kumpa mpiso, treatment endala etali oro ya makerenda. Nti bweba oro ina kuba sirapu kyakunywa, ate era ne bweba byakunywa tebikaawa musawo. Kati ojja kwesanga tulinayo abo abalwadde n'ofuna treatment ennafu oba ey'amaanyi nti empiso bwe bagikuweera obulwadde buba bw'amaanyi nnyo nti buli mu musaayi, kati ne bagamba katuyise eddagala musaayi litambule mangu. Kati tulinayo abo ne weesabira ddagala ng'omusawo si aliko obuzibu, kati obuzibu buli ku ggwe. Naffe tukendeeza akajanja. Tukakendeeza abasawo tubaleke nga bwe batagenda mu masomero ng'oli tica naga musomesa somesa bw'oti omwana wange naye mu ddwaliro toweerayo mateeka. So naye bwe tudda ku kintu kino ekya infections, omusawo mubuuze kikakatako obulamu bubwo. Bw'aba mwana omugabe musawo ongambye alina infection kika ki ekisooka, ekyokubiri yajja etya, bino byonna tubibuuze. Infection yajja etya egenda kuyamba okuziyiza okudda. Nti bwe bageza ne bagamba bukyafu awo okitegedde, bwe bageza ne bagamba nti byolya otegedde, bwe bageza waliwo akawuka it's kali parasitic bakayita toxoplasmosis kaleeta endwadde eyo. Endwadde eyo etera ova ku kapa, obubi bwa kapa, amalusu ga kapa eba erina akawuka ako. Kyobola abagamba abakazi b'embuto okwewala kapa, nti weba erina obulwadde obwo akakawuka bw'okafuna kasobola n'okugyamu olubuto. Kati bw'oba olina infection ne bagamba akawuka ako k'olina, omusawo n'otamubuuza ng'ekizibu ky'olina omuyaayu bukapa sinyo mukwano gwa kapa ng'olina kapa ewaka. Abaddugavu tukola ebintu bye tutasobola. Kasitogeza n'olunda ekintu wetekko kijjanjabisa kubanga kisobola okwetika obulwadde obukulwaza. Embwa tetuzijjanjabisa, kapa tetuzijjanjabisa. Bantu batono nnyo agamba nakutte kapa nenjitwala mu ddwaliro eri ebisolo ne bagigema. Babale nange enwe saagala kapa. So n'ekizibu ogamba omuntu nti agema, omanyi
kwata kapa ogigeme okwate emitwalo 5 nga tolina mmere kati tolunda kapa zeewalire ddala zireke tolunda bisooka twogera nti so weetaaga omanye nti obulwadde buno bwavudde ku ki infection eno gy'oŋŋambye oba musawo ŋŋambe it's a viral infection bweba virus musawo nagijjeewa eyasirimu ffenna tugimanyi gyeva alise eyo sensitization bagikoze bweba hepatitis batubuulidde bw'abaka bootongo bakubuulidde bweba nziku bakubuulidde kati bino ebirala byonna kyova olaba ssenyiga oyinza osanga ennyumba yonna omu bw'alwala mwenna nga mukayoola mwonna musobola olwala naye asobola osanga omu n'alwala wala ne batalwala kasita omanya ssenyiga bw'atambula temugaba na bikopo temugaba na butambaala tokola kino ojja kwesanga abamu kabwe kaba airborne mask ennaku zino zitutaasa naye era ojja sanga abamu tebasobola nti ezo endwadde ezimu eziri zitambula bwe ziti obuuka butambula nti luli bagamba nga ssenyiga ndwadde y'abaagalana kubanga we baba beekiisinga era obuuka babufuna naye ate ne mba temwagalana akawuka kafuumuuka mu kunyiza noonyereza omanye nti obuuka buno si kunoonyereza gamba omusawo ngaye musawo obuuka buno babufuna batya kubanga endwadde eno erikaringa edda kubanga tetuziyiza kyagireeta kyekigikomyawo buli mulundi nemubeera nga buli ssaawa mudda mu ddwaliro lwekyo odda mu ddwaliro ya infection eddagala lisobola okuba nga terikola ng'eddagala kyamu nga eddagala lya kirwadde kirala lyolina so infection eno zaawukana bacteria eyawukana ne virus ne fungi ne parasites kubanga zaawukana mu size mu shape mu ngeri gye byakulamu n'engeri gye zikolamu mu mubiri gye zituyisamu bwe kaba mu mubiri keeyisa katya so ojja sanga ng'obuwuka buno bwe bakunnyonnyola bajja kugamba nti nkubulire obuwuka bwe bayita bu virus butono kyobola ojja sanga nga waliwo ekika kya masiki ekitagoba covid sayizi yaako nga n'olususu lwe baakola mu masiki kayitamu ko kati ninyo era ojja sanga masiki esinga ze baagamba nga zaabangamu leeyo 3 kati ate ekyo gy'osanga nti yo virus kizibu okuyimirirawo nga nannyini jeti kataliiwo nti enjawulo abasawo gye batuwa nti virus egenda n'omuntu naye tojja sanga bacteria nga esobola survivinga ebweru ebbanga lindako ogambye virus egenda n'omuntu bw'eba terina host tebeerawo like wabweru tesobola beerawo yokka yowe efa kasitebeera nga terina muntu terina muntu gwerimu nti tesobola survivinga ku meza wano for long nti naye banaagamba essaawa 2 ejjafa oba essaawa 7 ejjafa bacteria esobola n'omalawo omwezi gyesobola survivinga without a host ngako kali awo kokka katambula tekali muntu kyova olaba ojja sanga nga bw'okwata awantu okatoola nti akawuka k'HIV bakabalira ennaku nti naye ko okusigala nga kalamu kalina otutuula mu musaayi omulamu so virus ojja sanga kati ng'abasawo bo babyawula bwe batyo bwe babyawula bwe bakikunnyonnyola omanya nti obuwuka buno bujja muzinkola ntya nina okulongoosa ekifo kino kibeere kiyonjo y'engeri yokka gye mbukuma nga tebuliyo bwe mba sikirongoseza bujja beerawo paka omuntu wanaabujjawo kati abasawo baba balina okugira so ne treatment bw'ogamba nti njagala kujjanjaba infection abasawo bagamba enna infection so neetaaga eddagala waliwo abatera okunsanga kukya kinagamba nkozesa eddagala kine mugamba olina infection kikaaki nga tagimanyi nagamba infection erimu ekika kati ekika ye treatment kati nange mbitegedde leero infection nabitegedde jjo infection mulimu ebika yes kati ekyaleero kyentegedde nti virus etambula na muntu bacteria ebeerawo esobola okubeerawo nga ako kapya nnyo so kati ojja kusanga nga ebintu bino byonna abasawo beetaaga babitugambe gwe mubuuze abasawo balaba abalwadde bangi tebalina budde naye kola enkolagana n'omusawo bw'otuuka omugaye musawo oli bulungi nkoze ntya yenjogera omanye enjogera evaako omusawo kuwa attention nonga musawo nsonyiwa okumalira obudde mbuuzayo akantu kamu nkola ntya okuziyiza obulwadde buno obutaddamu bufuna one on one asobola okumbuuza
n'engeri gye njogeddemu naye. Nti bwe mba nfunye bacterial infection mwana wange yagifunye kiva ku kyoba musiibya nagamba omwana we omusiibya mu nappi nti ye bw'aba akoze pupu omala bbanga kyo gimuggyako mukyusa kubanga kyetwerabidde ebintu byonna ebituvaamu babiyita excretion babiyita bukyafu bwe buba obukyafu tebuyina kubeera ku mubiri kangereze UTIs kubanga tujja tuukayo bino kubanga abaana abasinga bafuna UTI. True. UTI kitegeeza urinary tract infection. Urinary tract kyekitundu kyonna byonna mu system yaffe ey'omusulo omuli kano akapiira oba akatube abakyala bakalina n'abaami bakalina akayita mu busajja koyisaamu ssusu okufuka omusajja n'omukazi lwero oluseke ne lugenda paka mu blada mu kawago akawago kalina we kavaawo kalina obuseke obulala bubiri obuteeka ku nsigo ebbiri ye urinary system. Kati bagamba olina UTI eyo system yo gye boogerako abaana abasinga ye batawaanya olw'ensonga basiiba mu lugoye n'alufukamu n'alusigalamu n'alukolamu pupu n'alusigalamu kati obuwuka buli obujjidde kubanga bo kakugereze ng'envunyu envunyu tezaalibwa envunyu togijja wantu n'ogiteeka wantu ekintu bwe kivunda zijja zokka kati ne buno obukyafu kasita bulwa awantu buzaala obuwuka kati bwe buzaala obuwuka bwe buba bukyali ku mubiri gw'omwana obuwuka obwo bunoonya we buyingirira omubiri gwe wano wabweru buyinza obutamukosa naye jjukira nappi dayipa empale emutudde ku mubiri bw'eba emutudde ku mubiri ebitundu bye biggule ebitundu ebiggule kana akaseka akafuuka omusulo tekeggala kati ate kiri wasinga mukomole kati ate bw'ataba mukomole nakyo kibi kubanga bw'aba omwana si muyonjo muno mulongoosa obuwuka okuvaamu mu kaliba kano akakuta kano akatali kasumbule nakyo kyabulabe kati bw'abanga obuwuka akakaseke kali open kati atali mukomole wegambiddeko nti sakalekaleko olususu luno Katonda lukola nga lweggala waggulu ne lubikka obusajja kwatali mukomole kati omukomole ali open nga buyingira bwe buyingira mu kaseke omwo bukosa ne bugenze mu kawago kasita butuuka mu kawago blada kasita butuuka mu kawago wootegerera mu maaso y'akawago kunafuwa omusulo tokyagusiba ofukirira oluguyitamu na buyisi era omwana okuba asobola okuba nga susu amuyitangamu ng'omukubira bwereera alina UTI tagusiba nga ne ku buliri agenda fukako so abaana asobola okuba nga ekimufusizza ku buli akyalina infection yawo paka lwenereeta omusujja n'olyoka omutwala bamukebere bwe bagijjanja abaana alekera ofuka mu mpale gamba omwana yasiiriwadde yesiiwaza nawe omuntu omukulu ofuna UTI omusulo tojja gusiba gutonya buli ssaawa oba oyagala fuka buli ssaawa kati omwana talina sipiidi edduka kuva wano asibe blada yagenda afuuyise gutonya butonya mu ngoye kati bwe batagamba nti embeera eyo yereetedde omwana ofuna UTI tosobola kukola ki kugiziyiza ate omwana omuwala n'omulenzi banjawulo mu kikula era bw'oba omusomesa okweyonja omwana omuwala abazadde somesa omwana omuwala aba yeesiimula asiimula front to back ava maaso ngazza mabega aba asiimula namba 2 ng'ava kukola pupu olw'ensonga nti ebitundu bye eby'emmaaso eby'obukyala biggule bw'asiimula ngazza mu maaso ng'omukono aguyisizza mu maaso okwerongoosa obubi bwonna asobola obuzza mu maaso kati obuwuka ne bujja we buzaala buyingira direct. Kati omwana okusiba nga alina yeekoledde pupu n'otamusimula n'amukalirako breeding place omuwadde ekifo bwe kivaawo abaana basula mu bikunta nga tebabyozezza ng'ate asula bwereere n'ekyo anti obuwuka buli bwe bubeerako kiga tugambye bacteria akulira ebweru abeera ebweru eyo bw'abeera ebweru yeetaaga okuba nga omwana essuuka zino wadde yazifuseeko ziyise mu mazzi era abantu twalwalanga nnyo edda nga tufuka ku buli ne tuuka n'okufuna ebimmonde kati ng'obuuka butuuse nga mulina bitunyiga lwa musulo omusulo tegwalwazanga bimmonde
obuwuka obwasigala ku masuuka ge tutayanika, emifaliso gye tutayoza, sinakwanika, emifaliso gino tugyanise, naye nga mikyafu ogufuseeko emyaka 5. Essuuka toyinza butalwala. Naye tulina ekisa Katonda alina bwe yatuyisaawo ne batutungulamu ebimmonde ebyo ne tubeera nga tuwona. Kati n'obukyafu buno bukyatulwaza. So waliwo infections ezimu obuwuka ng'olina obuuza omusawo kwe kiva. Era bw'oba muwala UTI osobola okuba ogifunye nga kati ate ojasanga mu bakazi b'embuto bo ebeera nnyingi. Kubanga embiri gyawe immunity ntono. Kati mbantu bano abalala ojja sanga obukyafu nga buli nnyo matoyi mwe tugenda, leggings zetweyazika zetutayoza, ogiddamu legging addamu sikaati. Tuzeeyazika. Abaana abawala abatonamu. Bannange. Omwana n'ayikwata legging n'agyambala emirundi 10 nga tagyozezza neerabira nti etuula ku mubiri. Kati so ogenda sanga nga obuwuka olina okubuuza omusawo, era omusawo ajagamba UTI bukyafu. UTI bukyafu. Bacteria anti era ajja kugamba nti obukyafu. Kati bw'oyinza ogamba musawo ndi muyonjo, kisoboka etoyi gye wagendamu yali nnyonjo. Kakugereza obukyafu obuli mu ffe mu Uganda. Okimanyi nti latrine ez'ebinyezo. Okimanyi nti toilet paper n'ebikookoma abantu bye bakozesa okwerongoosa babitereka mu ttooyi. Mwe bibeera. Omanyi obuwuka obuli mu ttooyi obuli ku toilet paper gy'ogenda okukozesa. Mama. Sokolaba obuyonjo bwe tuliko. Ne tulowooza ntitugikozesa kwerongoosa okoze susu, kubanga abakyala twekozesa ne toilet paper. N'okwata toilet paper kubanga teriko kaddugala. Obuwuka buno bulabibwa na byuma si maaso. N'ogikwata n'ogijja mu ttooyi n'ogizungula bulungi ne weekaza. Kati ng'obuwuka bwe wataddeko obuva mu ttooyi latrine. Ffenna abasinga naffe bwe twakula bye tukozesa ebipapula ate abalala kiri wasi tebabiwanika, babiteeka mu nsonda wali wansi. Omwana omulala atuula ku poti ogiyisa mbuyisa amazzi n'oyiwayo, togyozza na sabbuuni. Nti obukyafu bwagu nnyo. Waliwo gwe nagenda naye recent tulina we twali nengenda mu toilets ez'ekifo ddwaliro. Ddwaliro jjonjo mayonjo, amalwaliro ennaku zino mayonjo, naye tebalongoosa buli ssaawa oba buli ddakiika. Kati eddwaliro by'ebintu ebimu ebyogerwako ebikyavaamu endwadde. Ng'ogenze toli mulwadde n'ovaayo ng'olwadde. Olwaki? Eddwaliro buli ntebe gy'otuulako omulwadde kwatuula nga gwozze toli mulwadde. Buli w'okwata n'omulwadde waakwata. Batwala bbanga ki okudisinfectinga ekifo w'okutte. Kati ettooyi z'eddwaliro obuzibu bwange bwe buno sizikwasaako ngalo. Ntambula ne toilet paper. Kayuza hando ngikwasaako toilet paper si malala. Kubanga omulamu n'omulwadde bagikutteko. Kati abalwadde ani naani? Abalwadde, abeetakudde, abeekoze eki, bonna bakutte kuli. Kati bw'akwatako n'ayingira mu ttooyi, n'akwata ku luggi olugula ettooyi, n'atuula munda, akaflashinga mwenna kwe munyiga. Omulwadde n'omulamu. Bwe muvaayo, ekifo kye bayita ekikyafu bakiyita taapu. Nze sinaba ngalo nga nva mu ttooyi. Batugamba tunaabe mu ngalo. Ntambula ne sanitayiza yange. Batugamba ewaka. Nze kankubuye lwaki ebifo bino ebirala bya bulabe. Ebifo ebitali bya bulabe ng'amazzi bagakufukirira. Nga muntu ogwo. Hando ya toilet eno ya sink eri bweti. Bw'ova mu ttooyi osooka kukwatako. Kitegeeza obukyafu bwonna bw'ojje mu ttooyi obutadde ku ki? Ku kataapu n'osumulula. Nayo yogedde ekintu n'entya n'okutya. UTI. Otira bwereere. Infections nnyingi oba si infections kanziza obuwuka. Obuwuka tubusanga wangi. So mu kubusanga ewangi saagala otambule ng'ogamba mama wano. Ojja nakulwala. Tujja kubeera ku matiiti bunkenke bwennyini. Naye ebintu ebimu bw'oziyiza kwe kubanga by'osobola okukola bikole, by'otasobola bireke. Abantu kyobola amalwaliro gagaana oluusi abaana abato, waliwo wodzi bagaanako abaana. Ne bagamba omwana bw'aba si mulwadde
tomutwala kulambula balwadde. Omwana ye Makula emikono giri katanda ka mulwadde akutte ku kitanda n'omulwadde kwakwata nani kwakwata omwana agenda okuvaayo ng'engalo ziri mu kamwa ng'ayodde obulwadde nti ogenda otuuka nga bagamba door handles bino byonna bye tukwatako eminyolo giriko obuwuka lwaki kwe buli kubanga abakwatako tomanyi. Abantu bagenda mu ttooyi n'afuyisa navayo nga tanaabye engalo nga nze kati bwe nvayo nga sinaabye engalo n'enkwatako ngenda kusiiga bwe mba nina obuwuka bwe neetisse ngenda bukusiiga naye oyinzaga ekitegeeza Makula buli obeera oli mukyafu kati waliwo ffe option y'amazzi y'okukwata ku taapu bakiyita sanitizer. Sanitizer si ya covid. Tuddemu tugule sanitizer tumuteeke mu sanitizer kyeyamba weewala okukwata buli wakyafu nti ne bw'oba okuttewo kanyigako bunyisi kati ni mu ngalo otta obuwuka. Obugula buno obutini ate kati si za bbeeyi. Lwaki si za bbeeyi abantu kati covid simu tewakyali bya covid. Kati omuntu luli kaali katale nga byonna birinnye. Otabulakako n'ofuna akacupa n'okateekamu n'otambulanga nako. Mufo kyogenda ng'okwata buli wamu. Bw'okwata enzigi z'amalwaliro za ofiisi tula mu ofiisi onyigeko osanitizinge. Oleke kubanga weereetera obuwuka tetumanyi buwuka ki busigaddewa. Kati naye bwe ludda mu kuboogera ku buwuka buno twogedde ku kawuka ke bayita virus. Akawuka kano bagamba mu nsi bungi bu viruses babutuuma mannya ga njawulo. Bagamba nti essaawa zino okusinziira ku bitongole eby'Amerika bagamba essaawa zino wetwogera buyinza okuba bu viruses buli mu 15 ebika. Ne waliwo omubojjo osanga nga mu Africa tebuliimu, mu Uganda tebuliimu, nga buli mu nsi endala. Kati abazungu ojja sanga obuwuka obwo bungi kubanga babeera n'ebintu bingi. Omuzungu ye muntu alunda buli kimu. Nkangereza Ebola. Kyangu osanga omuntu ng'alunda obuwundo. Obuwundo bwetika rabies, bwetika Ebola. Erindako. Akawundo ng'olunda kaaki. Abazungu ati njagala okugamba. Naye ne mbaddugavu oli bw'aba takalunda bubali kumpi naye okuba okumpi babutta ne babukwata n'engalo. Kangereza abaana nga bassa ebinyonyi akikwata n'engalo n'obuwundo mwe bugendera. Ebintu nga bagamba ebitambulira mu Ebola nkima era bw'owulira ensi ezirimu Ebola Congo ate bo bagattako n'okuzirya nti okulya akawuka tekafa. Waliwo obuwuka obumu nga tebufa bunnyogovu ng'obulala bufa obunnyogovu, obulala bufa heat obulala tebufa heat. Buli obuwuka bwonna buyina engeri gye buweerawo. Waliwo omu ng'obunnyogovu bukakkanya maanyi naye tebufa. Kajja kubeerawo dormant. Kajja kubeerawo kabeere dormant. So obunyogovu buvaawo nga kaddamu oba nga akaterese. So kati obuwuka bwonna bulimu ebika. So bwe batunulira virus bagamba enkula ya virus okwawukana ku bacteria yereeta treatment ya virus. Kyobula bwe twalwala covid erimu ku ddagala yali sabbuuni. Nkula y'akawuka yereetera sabbuuni okubanga esobola okukatta. Kaali kakula katyo sabbuuni. Kalina ku lusu lwako okweprotectinga. Kalina olusu oluliko amasavu. Kati mu kwekuuma kateeka waliwo kano akasolo ke bayita kannamunnungu. Kannamunnungu kalina defense ya porcupine. Kalina defense ya buno obuggwa. Bwe buba ekisolo kyonna okukalumba busoka mu lutalo lwa buggwa obwo. Kati ku lususu lwako kalina protection yeyo. Kati obuwuka virus buyina ku lususu olusavu. Olusavu olwo luleetera okubanga bw'oba oyagala okukatta olina okusooka okutta olusavu. Kyova olaba bagamba nti kasitona sabbuuni omanyi sabbuuni ku masavu waakola. So bw'onaaba protective layer baba bagiggyeeko. Kati nga kangu kakutta kalina kufa kubanga kiri kyekikakuuma kyokka. Kyova olaba bagamba nga sabbuuni. Kati virus ezisinga zirina akantu ako. Kyova sabbuuni obuba biri byangalo. Sabbuuni bw'ataba sabbuuni alina kuba alcohol mwenge. Sanitizer. Kati omwenge sanitizer okwata emmandule. Bwe tuyita kaseese eyo emmandule etali ntabule eyo. Gitabule. Teeka mu kacupa. Ye sanitizer esooka. Kwokya engalo.
omala oyiseemu ebizigo yeyalayisi mandula ya nusu 5 1,000 sometimes abagambye 15,000 so nti walagi nga walagi bwali alina kapasite etta olusavu olwo tetugamba nti munywe kubanga bw'onywa walagi tagenze mu cells ali mu lubuto ayingire mu musaayi nedda ate era tagenda kukola kati engeri y'okunywa tusooke tugize wali paka bakunga bagi approvinze nti ekola yakunaaba bino ebiri ebweru nti mu kulongoosa ebifo mu kulongoosa ebifo waliwo bino ebintu byetugamba ebirimu bleach bwegamba jiika ekyo kika nti Uganda tumanyi buli petrol station shero buli toothpaste Colgate buli kintu ekitukuza engoye okijja mu stains aba jiiki brand ne waliyo ebika ebirala so ebirimu bleach ekintu ekibleachinga kemika eyetta obuwuka kyobola jiiki akozesebwa nanga nti ngambye jiiki kale jiiki akozesebwa mu kubanga batta obuwuka ekigambo kiba kizitowa naawe tugendere ku jiiki sabuni mu Uganda tumanyi mukwano kale naye nga bonolaba nti jiiki eyo kyokola opima just kasaanikira n'oyiwa mu mazzi kubanga kasaanikira ka jiiki katabula lita 5 ey'amazzi so obusaanikira bubisobola okutabulira lita 10 bw'onookwata okudiibudde ennyo hafu yakakebe n'oteeka mu kidomola kati ako bw'obitabula bw'otyo n'ogamba buli toyireti ey'abaana ewaka eyinamu baketi eyo ebeeramu ago mazzi aga amazzi omuntu bw'ava mu tooyi akwate akakopo ayiwemu omulala bw'agendamu asanga ekifo kiyonjo kubanga tooyi zaakatulwawozi especially zigaba abantu nga tuzigabana n'ebifo by'olukale kye muyina otukolera nze nkiraba Kanani balina ebipipa ebirimu amazzi aga disinfectinga nti omuntu bw'avaayo basena busenyi ne bayiwayo ne bayisayo brush ne bakazaayo naye nga badisinfectinze okwewalako obuuka omusu kati virus zino ojja sanga engeri yo zittamu balina kusoma necha yaayo bye bagambanga nti bannange munaabe sabbuuni munaabe engalo ne sabbuuni obuuka obusinga sabbuuni abutta olw'enkula zaayo kyobola n'okusiimula era osobola okusiimula kasita okozesa amazzi agali plain tolina kyokoze oyozezza tosse nti osobola okukwata akasiimuula n'oyisa kuno n'amazzi obuuka bwonna n'obujja ku mmeeza n'ogenda nabwo mu kasiimuula kati ate gwe akamula busigadde ku ngalo zo n'ogenda mu sinki n'oyoza n'obuleka mu sinki mwotadde ebikopo mujja ate ebuka gye butambulamu nayo bannange bitawaanya so ojja sanga obuuka buno bwe bayita virus bweyingira mu mubiri gw'omuntu bwekwata ku butafaali obuli mu mubiri ne bubulumba kati bwe bubulumba bubutta naye buli akafa ne kafa ate ka releasing obuuka obwo ne busaasaana ne bulya cells endala bwe zityo bo bwe bukola kyova olaba kye bayita akawuka aka HIV akawuka ako eddagala lye bayita ARVs liyimiriza multiplication ya buwuka teliwonya siriimu akawuka buli we kateeyongera mu mubiri gwo bakendezza amaanyi gaako okkulwaza okunafuya so kati obaamu n'akawuka nga kakontrolingibwa kubanga virus yo okweyongera bugyeyongera okwekubisaamu n'okwongera okutta cells endala n'okubanga ekutta kasita zonna ziba nga zikoseddwa olw'ofudde kati bwe babanga balina ezikoseddwa nga babukontrolinga temweyongerako akawuka okalina mu mubiri naye tekeeyongera kati ng'owangaala ebbanga kasigala nkalinga bwe tekakendeera tekeeyongera so ojja sanga kaba kabadde kaakayingira abamu busobola okukontrolingibwa n'okufiibwa okubanga because tekalya kasobola okufa nga kaakayingira bakaziyirizaawo kyobola babawo amakerenda gesitajja kwogera bamujjagamira mugende mwegadange so naye gwe tomanyi oba abasawo be batera okugakozesa ne bano be barepinze bakola kyessaawa balina essaawa ze bagamba mu ssaawa bwe ziti eddagala lino bw'olimira akawuka kaba kayingire tekakkirizibwa kubanga kaba tekannalumba butafaali bw'omu mubiri so kyova olaba bakuwa ARVs ziyiza okukubisa kw'akawuka kano osobole okusigalawo kati n'obeera nga bagamba it is positive living oli HIV positive naye oli mulamu you're positive living yes
you're living naye ng'oli positive. So akawuka kali bwe bamanya nature yaako engeri gye kakolamu y'engeri gye bakaziyiza n'okkagira. Era viruses ntono ezirina eddagala mu nsi. Virus tezirina ddagala. Ntono ezirina. Ne COVID bakyalinoonya. Baligezesa ne bagamba lyakoze, ne bagamba ate waliwo effect eno, ate waliwo kino, ate waliwo kino. Kati ogenda kusanga ng'ezimu eddagala erimu weeriri terinazuulwa buzuulwa. Yingira butonde. Africa ekyabulina kati Africa erina eddagala abazungu bakoze bwe bati. Bagula ttaka mu Africa. Abazungu balina strategy enzibu. Bwe baba temubaguzizza since bagwira omanyi omugwira alina rights z'atalina mu ggwanga. Omanyi kye batukoze bawasizza ye colonialism eri modern. Nti bagenda tutuuka nga balina rights okuyita mu baana baabwe n'okuyita mu mateeka. Bawasa bafumbiddwa. Kati naye obutonde buno babwagala. Kubanga edda balinanga racism nnyingi nnyo nga tebakkiriza. Ne kakati ekyaliwo naye because balina kye baagala. Balina kye beetaaga. Nti obutonde buno bamanyi ddagala. Kati singa kyova olaba omuzungu bw'agula asimba, bw'aba asimba ekyasanze weera takitema paka bw'azuula omugaso gwakyo. Kizibu kye batusinga. Kati ffe buli we tugula tutema ne tujjawo eddagala. Just because tetunnamanya mugaso gwalyo tekitegeeza nti si ddagala. Ffe ssere buli we tumusanga okimanyi tumusaawa tumutema sere yekka. Naye singa ozuula eddagala eri mu ssere tujja kuddamuko mu habos. Eddagala eri mu ssere lingi. Nti waliwo ffe kye tulabanga weed nti si ddungi ku ttaka ku birime bye tugira. Naye ng'ate eddagala eri omuntu si ddungi eri ebirime. Kati ng'olina kukwata kifo n'ogamba wano wonna wabeerewo ssere, wabeerewo obutonde. Bwezaale bwokka bwegire bwokka osirimaayo sikola ki nteekamu kakubo kayitamu kyensangamu kyonna enkeera kisobola okuba nga ddagala singa lizuulibwa. COVID mu Uganda ebimu ebyalwanyisa obuwuka obwo manyi va kawuka effect y'akawuka okuba nti kagenda kukosa amawuggwe kubanga okufa kwa COVID gaali mawuggwe. Amawuggwe gakosebwa kuva mu tube eno yonna nga wetussa nti paka munda nti akawuka kali kazaala egiringa eminyira ne gizibikira wonna nga n'omuka tegukyagenda. Kyova olaba okolola olwa mucus ali muli ekyalinga akabonero oba effect ya COVID akawuka aka virus. Bannayuganda baali balina eddagala lyakyo. Kati ng'akawuka osobola obeeramu nako buli kye kaleeta ekirwadde okigoba. Naye ng'obutonde bwe waali bujjanjaba bukomera ni kalituusi nga kinno kweyoteza. Eddagala eryo lyonna lyolaba abantu lye bakozesa mu COVID kati kambabuulire lyeddagala erikozesebwa okujjanjaba ssenyiga, lyeddagala lya asthma, lyeddagala lya sinuses. Tuliterese tetulikozesa tulinda COVID. Buli kintu kyonna ekisobola okukosa amawuggwego simanyi pneumonia simanyi biki lyerimu eddagala kubanga side effect y'akawuka ka COVID yali pneumonia. Kati bw'abanga pneumonia kati atta bannayuganda ne bateeyoteza nga bwe beeyoteza mu COVID ne bawona pneumonia. Ebintu tubirina wano tetubikozesa. Kati omuzungu abimanyi era abazungu bakyebuuza Africa ewona etya. Ne bawulira nti waliwo concoctions abantu baatabulatabulanga ebintu biki bye baatabula. Ekintu kye bayita garlic, ekintu kye bayita akatungulu birimu ekirungo. Garlic alimu antiviral, ali antibacterial, antifungal kye bayita garlic. Nti omuntu yasekulanga soka olinde virus zonna nga wazitugambye garlic ddagala kyava bagamba nti gwe genderera ensi ezirya garlic oba zirwalanga ffe. Ogambye antiviral bacterial ebigambo biganye anti bacteria fango kati lwaki
nti ekirungo ekiri mu ka garlic bw'okigira ng'olina virus kirwanagana ne virus kye bayita virus kati bannayawula kika virus nti kigenda kakuba okukendeeza amaanyi gaako era waliwo ebintu ebimu bye bayita ennyongereza ez'emmere garlic ali omu ku nnyongereza z'emmere z'endwadde zino infections nti lwaki abantu baatabula enniimu ne basakula garlic ne bateekamu entangawuzi ebisatu ebyo bw'obiraba enniimu ekaza buli kye bayita eminyira we giri mu mubiri kye bayita entangawuzi anti-inflammatory okulungula kwonna we kuba mu mubiri ne pain entangawuzi ekola okulungula nga bonolaba nti ozimba mu misuwa oba mu tube z'ennyindo ng'omuntu okulungula munda kwonna nga bwe banakuba katugereza okukuba ebweru n'ozimba entangawuzi egenda kikola kati wuli eddagala ly'okosezza eddagala erikaza eminyira n'okozesa eddagala erikendeeza okulungula erikuleketeddwa akawuka n'okwata galiki anyiga akawuka n'onywa byonna by'onyodde ebituuka mu lubuto bivaamu ebirungo ebirimu bijjibwamu sisitimu yo ne biyingira omusaayi akawuka kali mu musaayi bw'omalaawo ne weeyoteza kwegamba ffe twalumba akawuka mu buli ango tusaba tweyoteza tunywa ennimu yali ya bbeeyi galiki yali wa bbeeyi gundi kati awo n'omala n'ogattako kye bayita tameric kino ekinzaali ndowooza owulira eddagala ffe mu Uganda ffe bantu abakwata kaloti ne tuzimeketa obubisi bwazo naye banaye tulina eddagala lwakuba tetulimanyi tetulimanyi bumanya kati omuzungu alimanyi omuzungu akuguza sirapu ya ssenyiga ng'ekirungo badde osobola okifuna mu galiki ng'omanyi kyogira weetaaga antiviral kirekere endala bagenda okuweerya virus wa ssenyiga ng'olina kukwata n'osekula kati buno obubonero bwa ssenyiga obusigalawo obwo bubonero nti emirinja gikyajjaawo kyayasimula obwo bubonero akawuka kasobola okufa ng'obubonero bugenda mpola nti bw'oba olwadde ssenyiga ekisookerwako ddala eddagala ewatabula mu covid litabule akawuka ako bw'otakatta ne biweweera ne kayingira mu sisitimu yo kakoseza ddala n'amawuggwe era abasinga bajjamu pneumonia mu kawuka akassenyiga ako nga tebaakajjanjaba kubanga ko keeyongera ne kakula naye ne katandika okugenda mu sisitimu yonna eya respiratory ne kakosa kati nti oli mu ddwaliro onoonya ddagala eddagala ly'onoonya abazungu baalikwata ne balijja mu butonde ne libeera accessible nga togenda kuddaawo ate enkuma essigiri ate enkola eki abazungu bo bakikyusa mu labu ne bagamba katulikuwe byonna bye wandigenze mu nnimiro nnoonya biibino nti wafunye UTI sisitimu yo eri urinary system ogitaasa otya ku buwuka kasooke tugirongoose flush out the virus ye solution esooka mu kujjanjaba UTI flush out the virus bwe kaba wekalisooka oka flashing out kola kinywa mazzi agabuguma teekamu akaniimu bwe bagenda okugamba teekamu kagaliki flush your system naye bannange nti ojasanga nti necha y'akawuka yegenda okuyamba okukajjanjaba yensonga lwaki tugenzeeyo ffenna tubitegeere nti ate sagala muntu agambe nina HIV kanve ku ARVs ntandike galiki nedda mukwano oba weerimba kyovola abasawo bagenda kuwa eddagala okusinziira ku bungi bw'obuwuka bw'olina naye lino galiki yo naagenda kuyamba atya kukakkanya genda nga kakkanya amaanyi g'obulwadde bw'oba olina HIV kyobola bajja kuteeka ku supplements biki funayo ebintu ebirala by'osobola okukozesa tujja kwogerako komaaso awo so si buli virus nti egenda kutta cell naye ate esinga zigenda kubeera hosted by the cell zonna kati ezimu tezitta nga bwolaba buno bu human papilloma virus obu HPV obuleeta ne cancer so ebyo byonna weebiri kubanga bo kye bukola ate buleeta cells okwekubisaamu enfu mu kifo enfu zigenda zeekubisaamu bo si bwe butambula kati kye bayita cancer buli enfu ne zigenda nga zeekubisa they replicate kati bo kye bugenda okukola cells zigenda kati fa ku nfu omubiri gwaffe gulina obutafaali ekigero ekigero bwe buno bw'olina oba nabwo
kati kansa kitegeeza olina obutafaali bwekubisa ku sipiidi ennene ennyo kuva ku nnomo nga bungi okusinga kuba olina okuba nabo ne bukola singa abakasasiro kwe kubanga kasasiro talina buzibu bamutaddewo n'omugjawo kubanga okimanyi buli mmanda omugjawo obutafaali waffe omubiri bwekola bwe butyo bukolebwa obupya ne bufa obupya ne bujja buno ne bugenda bulina timing nkugereze butafaali ki amagi g'abakazi amagi g'abakazi gano ovaries gazaalibwa mangi ne gabeeramu naye jasanga ng'endala okujja okubeera nga lizaaliddwa omwaka mulamba n'osanga abasajja nga okwegatta buli ssaawa si kwe kufunisa olubuto wabula oyisaawo ko ku ssaawa nti bwe wegatta leero wegatta enkya oba osobola n'obubuukawo kubanga enkwaso zo zirina obudde bwe zikolebwa endala okudda nti bwe wegatta ku makya ne zifuluma bwe wegatta ku ssaawa emu n'odda ku ssaawa nnya tolina nkwaso zirimu ofulumiza amazzi tolinamu nkwaso ziri macuwa kufunisa lubuto nti osobola ojja sanga omuntu nga mwenzi n'afunisa olubuto ebbali ewaka n'atalufunisa bintu nabyo bizibu ng'agamba naye mukazi ono y'atazaala bwe nagenze ebweru nazadde yagenzeyo nga spamu ze ziri macuwa n'akomawo waka ngendo teyagumiikiriza yakomye waka wali olabye ennyanja olaba amazzi omusajja asobola okuba n'amazzi nga temuli nkwaso kibayita semen semen gazaalibwa gayamba nkwaso okutambula so omusajja osobola okubeera nga tozaala nga amazzi ogafulumya ekibuzo kiri nti amazzi g'ofulumya galimu enkwaso ezaaza gano amazzi gayamba ku transportation kangereze ku nnyanja ennyanja esobola okuba nnyanja naye nga terina byennyanja mu yo nali ndowooza ennyanja erina okuba n'ebyennyanja okimanyi salt lake terina byennyanja ennyanja ey'omunnyo terinayo naye nga weeri so kisoboka okuba bwe kityo kati mbadde gereza kasasiro ono kasasiro bwe baba bamuteekawo ng'ebbanga lyogira takumenya ng'ogamba bateekawo bw'ati ne mugjawo kati singa abantu be kasasiro yeetuuma n'atenkana bbanga lyavaawo awera kye bayita kansa nti cells zino zeereplicate nga zeekubisaamu ku speedi eri uncontrolled nga tefugiddwa ne ziba nnyingi ne zikola ekizimba it's a pile kyova olaba bayokya bazookya ziveewo kati ekibuzo ekyaleeta kansa kikyaleeta cells ziri okuddamu n'arikaringa bannayi kati kye bayita virus waliwo virus esobola okuleeta eyo virus emu eya human papilloma HPV tugamba buli gwe bawasa ne gwe bafumbira mwekebere nga temugirina kubanga eyo yo teri siriimu ereeta kansa kati eyo yo bw'ebeera mu mubiri gwo ne bwe bwokyanga ekyalimu newe bwokyanga ekyalimu eyo HPV kansa avudde ku HPV ne bw'ojjanjaba kansa nga tojjanjabye kawuka adda nti akawuka ako kali sexually transmitted kali kayita mu kissing ebikolwa eby'omukwano ebyo kubanga katambulira mu malusu bw'abanga omusajja omukazi yakafunako amazzi katambulira mu mazzi ag'obukyala n'ag'abasajja kati abantu abasinga kasitokola oral sex amazzi gali g'ofunye mu bitundu bya munno gaba galimu akawuka gasobola okulwaza oral cancer kitegeeza mu kamwa mimiro kati singa akawuka mba nako mu kamwa n'enkukiisinga okafuna so okwegatta tekutandikira mu buliri penetration sex n'emimwa watambulirawo bulwadde kyovola bagamba oyo kansa akawuka ako kali nnyo mu bavubuka lwaki abavubuka be bakyalina ebikolwa ebya oral sex ebingi so kati kana akawuka ojjasanga it's a virus kiri kye tugambye nti cells zidestroyinga kati ate kano kaawukana wadde virus eno virus yo egenda kuleeta cells okwekubisa ennyingi kati ezidestroyinze yeereese nnyingi nga ziri uncontrolled bwe ziba uncontrolled nga tutandika owulira omukyala yafunye cervical cancer bw'aba omulenzi nga bafuna yafunye penile cancer kansa w'obusajja mu kamwa ayina ow'omukamwa ayina ow'emmiro nti tebikyali biri nti sigala taaba ebyo bye bireeta oral cancer kansa asobola okuva mu kawuka ako kati kano ka virus kalala
ko tekagenda leeta ku destroy nga kagenda leeta kwekubisaamu kasita cells ziba uncontrolled ezijja nga zisinga ezivaawo nga wabawo pile kye tuyita ekizimba nga kansolo ki azze kati akakawuka ko eyo virus bw'evaamuko neeyawukana ku ziri engeri gy'ekolamu gye bagitta so bw'ozuulibwa nti olina akawuka ako noonya treatment nga bukyali so n'abasawo abazuula kansa abamu mukimanyi nti mumanyi ekireeta kansa oyo abazze batubuulirengako mubagambe bannange bw'aba alina kansa kati aba obudde bwo bugenze naye kamala okulabula abaana abawala n'abalenzi bwe mwekebeza before marriage muyambiwa kubanga bwe weegatta nga wadde mwaba mwewasa omukazi alina akawuka ako oba omusajja amazzi gakuteekamu gakuleetera akawuka ako ekitegeeza osobola okufuna cervical cancer nga ali sexually transmitted kawuka ke kaleese kansa so akawuka kofunye kakuledde kansa naawe omulenzi osobola okufuna kansa ow'obusajja nga akawuka omukazi yakakusiize naye era ebitundu byammwe mulekerawo bifula emimwa gyammwe mulekerawo gifula ebitundu by'ekyama bw'oba osazeewo kintu kye bayita abstinence n'emimwa temugisisinkanya bannange endwadde nnyingi amalusu gatambuliramu ebintu bingi ate munnaaye akulabula aba akuwadde kinene nnyo 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 era ndowooza owulidde yeno program tambula n'okumanya